Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze hokoza birungi kyenda sorry aibine birungi renda kulukumi kuwate renda olobulabo bwokumukumu bwotona busurprise ekisoka wantegere okuva kukagere paka jinkoma kyokumwanono bali mukuwayo birabo bali kumpi okumaliriza service nange ndi wano ku Kyebudde okuba nfubutukiddemu eno nikanje oyite Kasenge mpise nikani oba ye Kasenge kale se kati ndi kufulumayo bwenti wano chorus oli omwami yangambe twesange wano nga oba ye nakasozi mu town bakiyita nakasozi mbadde mugambye okugenda okunfunirako emiti abo bayinza oba bavuddewo tewali buzibu anajja kaakati ekifaananyi kyewaŋŋamba omanyi tewakimpa ekyakankikusindikira ekyanga nti bwaba dadderebye kale kankikuteera kale mukwange nkusaba bw'obeera okudde ku Masika Road oyisa ekyengera n'owetera ku Kidde King's College kati bw'oyambuka mpaka ku King's College n'okwata ku Kidde ku DSS n'okkirira mpaka mu center kati bw'otuuka mu center odda ku mukono gwa passenger n'okkirira boda baleeterawo 10 naye era wali ku kkubo ojja boolabawo wali opposite n'omuzikiti so nalaba omuzikiti wajja kubeera nga weewo era waliwo tenti nnya 5 busatu nenene ekitabo kiri amwagaliza olugendo olulungi Hello? Nze mpese ku kino ekigenda ku Buddo SS. Nze kusidda mu Buddo SS. Olabika nno mbiseeko ne wano wansi kuba nina omwana gweri naye alibadde alina ebintu byampa. Ndi ka pick-up keeru. Kaakati sooka oyimiriremu kaawo onamaluku anti nze ndireeti olwedde nyina otandika okukola ate ebyo sibigabirawo nga naakatuuka kati nze kantuuke ojja kunsanga ye yennyini aŋambye adde alina byakutumye kati olaba oti mukubira directing otuuke kale nze kantuuke ngire nga nkola kale naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze hokoza birungi kyenda sorry aibine birungi renda kulukumi kuwate renda olobulabo bwokumukumu bwotona busurprise kirira mu center abo balabye ongambye wabatumye nze nensooka mbaleka banansanga kale jangu kirira wansi mu center okwate ku mukono gwa passenger ekkuba eririwo lyokka erikwate waliwo ligenda ekitemu waliwo ng'okkirira waliwo neridda ku mukono gwa passenger kati bw'okkirira ku mukono gwa passenger okkiririra eddala waliwo tuli opposite n'omuzikiti waliwo ne tenti kanoonye eridda ku passenger anti ndaba kiririra ddala wansi malako kakoolaasi otukule ddala mu kasenta
Okay. Kale mukulu. Ekisooka wantegeera okuva ku kagere mpaka Kinkoma ky'okuma nono mbajjawo naleeta ono bugoye butuuka omwana ono naye wawo mugwakimpwate mupomera nze ezo surprise ataka tezireeta hatataka wabula nnina si ku bino by'okola mwana ko nnina by'otunula byankuba wabula nnina si ku bino by'okola mwana ko nnina by'otunula byankuba Okay, abalungi abatulaba bwetyo tuyingiddewo nga bulijjo amanya Nakawombe Shifa Hope tuzze kola surprise eri omulungi waffe omwagalwa w'abangi gwe tuzze okusurprisinga hero waffe banange bw'omuwulira bye bamwogerako yakola ebirungi bingi nnyo yabeererawo abantu bangi nnyo era ng'olunaku olwaleero bategese kye tuyita nti get together mulimu birthday mulimu bingi kati omwo mwennyini naffe mwetuleetedde surprise naye nga bannange kikambwe omukyala gwe tuzza surprisinga ayitibwa mami waffe omulungi Nayiga Nalwanga Angela gwe tuzze okubanga tumwebaza tumusiima tumuwa obubaka obulungi obugambo obwo obulungi nga bwe nabagamba ntusiima abantu nga tukyabayina tuleme kusiimira eyo bbali nti gwolaba nnooyo nno gwe mulaba yankolera ebirungi ffe wano tukijjayo ne tumuteeka mu kamera ne tumuteeka ku billboard kipande ne tumwebaliza ddala wenjogerera omukolo gwatandise dda already nga bw'olengera ku background tuyise mu lugendo lwaffe yonna gye tuyise mwebale kubaako abatugoberedde okuva eyo katutuuse era nga yaŋŋambye yantumye ayina okuteeba ani gwasuubira akoze surprise nabagamba nga bwe mututuma era bwe tukikola so nyongera obbajjukiza nti oli ku Spark TV buli lwa Sunday ziba saa 12:30 ate ng'era abatuteekamu ssente babayita Park and Go Tours and Travel obasangawo ku Entebbe Road Kajjansi ku kizimbe ekiyitibwa Hamida Loft gendawo bannange tuno tuli mu festive season abaagala kagetaawe abaagala okukolera bu birthday bali abaagala ogenda ku honeymoon abaagala owummulako within Uganda oba outside the country nammwe abaagala emirimu Middle East abaagala ogenda e Canada abaagala ogenda buli wamu mikwano nyongero bajjukiza nti bakikolako bulungi nnyo ddala bobasanga ku Hamida Loft e Kajjansi era nga mutegeke pen ngenda bamba somera namba z'essimu gwatazirabye ku screen kubanga kweziri zibasomera maaso awo naye nga mukkirize tubenga ate tusembera okubanga tutwala surprise we twogerera bakyali mu prayers bakyali mu saalaawo bisa then ate tugende mu moment ya surprise bannange ogenda kulaba ebirabo nti oba na surprisinga maama oyinza muwa bikiddala mungoberere Nakawombe Shifa Hope ku TV onsanga ku 0782101569 0702562157 mutugoberere mikwano tubere nga ate tukubako mami waffe surprise oluza kinamusanyusa nange simanyi hello kale kakati obadde otegese nzigiremuwa kati nzije ntulaawo ebbali MC agenda kumpitaye kati MC aliwa kale kansembere mukwano tulabe naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibinda birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegeera okuva ku kagere mpaka Kinkoma ky'okuma nono mbajjawo naleeta ono bugoye butuuka omwana ono naye wawo
Njebaleko ssebo. Jjajja mu nju eno. Njebaleko. Ate nga okusookera Yegwe ddala MC. twebaza Katonda kuba Mukama Kaakati. yamukozesezza. Omukama Oyo omukyala w'atali bw'amala talina okwogera kyakoze. kuddako ki? Kati byonna byakoze Katonda yakoze Nga Father ayita akyaliwo. mu ye. Bajjajja Mutiini ne Anti ssebo. Eno gundi bamaama omukolo bakojja guliko surprise. Ffe tuva ku Spark TV. mwebale kujja kubeerawo ku lwa Spenga. Ha. Ani? Tubaaniriza. Oyo mwami ow'ebirabo ebirala njasooka asigale ebitale. Bannajje. Mbadde ngamba. Bwe omukyala amala okwogera. Mwebale kwagala maama Otuyite nakumugumya nga tebanagenda mu bifaananyi. Ogambe nti Hope Shifa okuva ku Spark TV azze kubuuza ku maama. Kati nze awompe nsooke nkole awo ka surprise kubeera eyakateeseteesa ngandi kyekiddako. Spark TV. Hope Shifa okuva ku Spark TV mugenyi wa maama. Omukisa gye amubuuzeeko. Kati nze awo bwompa we ŋŋenda otandikira nkole surprise then awo tulyoke tugende ku kiddako. Mikwano gya maama nze besimanyi naye nga muyinza okuba mwali mundabyeeko mwenna tubaaniriza Kati labayo eyo gireka awo genda oleete n'endala lumu ebeera awo. naye muwaddeyo obudde bwammwe Leetera ddala endala. tubeere naffe tweyanza nnyo tweyanziriza ddala. Hope Shifla ng'ava ku Spark TV ayagadde okujja okubabuuzaako okubaaniriza mu ngeri y'enjawulo. Ate bw'anaamala okubaaniriza nange mbaanirize ate ne puroguramu eddeko. Shifla jangu otusuuba kabo. Aha. Ndoza tiimu yo girabye ya njawulo. Aha. Tubakubireko mu ngalo bannange. Beetisse bagenyi. Wanje? Bambi bendako sinto bintu. Ate nange kambawo akangwe. Mukama yeebazibwe. Bannange nsanyuse nnyo okuba mu kifo kino. Amannya Nakawombe Shifa Hope okuva ku Spark TV. Program bagiyita weewunyise omwagalwawo surprise your loved one. Shifa buli waaba mu kifo wabaawo omuzira waffe yakola ebirungi. Era ng'olunaku olwaleero nyina omuzira waffe gwe nnoonya. Gwenzize okuba nga nsurprisinga. Ye omugole waffe ow'olunaku. Wow. Nsaba ngende waali surprise mu surprising ate naye mubimanyi bibaamu okuteeba. Kati agenda tubuulira ani gwasuubira amusurprisinze ye. Bannange nsanyusa okulaba mami. Era dde nnyabo. Bulungi nnyabo. Munnange webala ekkola birungi bulamu bw'omuntu omu. Ate omuntu eyakuŋŋambyeko ebirungi yaŋŋambye tobikoze mu bulamu bwekka wabula okoledde n'abalala bangi nnyo. Naye onyumye. Amiina. Kati ekimuli ky'obedda nkyekubisaako ekifaananyi kansooke nkikwase. Antisse ekimuli ekyo kiriko miliyoni 5 ezo z'olabaawo. Bannange engalo ezo tezimala. Si yenze. Kale naye mami ani g'osuubira emmotoka eri wali ekyajjudde ebirabo bingi nnyo bino by'olabako tebinnabaako nawadde. Kakino kankikuteere wano kubanga kizitowa. Nagamba oli special nga bw'olaba ekimuli kino kiri special ekikyo kimulisa n'amazike. Kizike byererere wano.
naye mami ani g'osuubira? Alabika ye Veronica Namirembe Josephine Nannono. Alabika ye Veronica Namirembe Josephine Nannono. Maama lwaki olowooza nti ayinza oba yennyini? Sirowooza wala mukukiriza Mukama bwe yanteekamu nzikiriza nga pulaani yagipulaani. Alinza okuba nga ye yapulaninze. Kati bwe tukongerayo chance endala emu ntera gabeemu naye gwe oli mugole kankongera ey'okubiri. Wanje? Wanje? Alabika ye Muggalanda Joseph Semju Adrian. Watuba kati nga bwe tukongedde chance ey'okubiri alabika ye Muggalanda Joseph. Okay. Kati mami kankube essimu tulabe kuba nange abantu bantuma nga sibamanyi sibalabyeko bankubira masimu. Temutera biraba abamu nga tebalina mu ggwanga abamu nga weebali kati katulabe katulabe surprise eno gye yavudde. Hello? Eddoboozi lyani lino? Lyalya Nannono? Nze mulowooza nno mumanyi n'omumanyi. Ali ludda wa? Ali wano? Ajje tumulabeko bannange. Anti oluusi kati nange bujonjo genda naye nga mmanyi nti oba tali mu ggwanga. Mami oyagalwa nnyo musembeze keeke ezo tulabe obubaka obuliko. Obeda mumunoonya kati kuno kuliko obubaka bugamba emyaka 5 ng'oli munyenye etumulisiza kyekiri ekiri wali kati baleete tulabe obubaka obulala ku keeke endala. Yoyo w'enkwe. Mami happy birthday ate era tukucelebrating emyaka 5 egyo era bagambye emyaka 5 ng'oli munyenye etumulisiza. Happy birthday mam at 71. Aha keeke eno nayo katulabe obubaka obuliko. Agambye mami nayiga Naranga Angela at 71. Celebrating a birthday ate celebrating n'emyaka 5 egyo. Ebisingawo ko eyatutumye alina obubaka agenda kweyogerera nga n'emmotoka bwesembera nabagambye ejjudde gye mulaba eyo ate no teri emu ziri 2 era emmotoka zombi nsaba zisembere naye nga bw'atuwa obubaka surprise zino tuzikola omuntu aba ayina ekimutudde ku mutima n'ebigambo bye tekiba ku birabo bino bye tuleeta. Leero keeke tuzirya ne tuzimalawo naye mami nkusaba ebigambo by'ogenda okuwulira obikwate nnyo obitwale nga kikulu. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukawo bwotona surprise ekisooka wantegerera okuva ku kagere mpaka gyenkoma kyokuma nono bangi awo naleta unokumayo buntu
neyanziza nnyo. Maama nkwanjulira ebirabo bino bye tuleese. Bw'otunula sayidi eno ku mmeeza eno, ezo kuliko embuzi 2 z'olaba ezo, n'emmere ne juice byonna eyo byo biwedde, byafumbiddwa eyo ne bijja. So ku sayidi eno nga bw'olabye keeke 2 n'eccupa za wayini 3, then sayidi eno bino byonna nga bw'obiraba wano. Then muno era mulimu ebirabo bya bakudizayininze engoye endala, era ndowooza ojja zambala awo maaso awo later, nazo zizze ziwedde. Twakubbako gomesi ne tugenda ne tujjako ebipimo. Olugendo lwa surprise teruba lwangu. So katudde byebyo bwe bityo nsumba. Bwebwo obubaka bwe twetisse obugenda eri maama waffe omuzira waffe olunaku olwaleero. Tweyanziza kati katubewo omukisa kambasale tuyimire ffenna. Ekitiibwa kibe kya Patrick ekyamwana ekyawoya nabikyali olubereberye ne kaakano naye bulijjo emirembe n'emirembe amiina. Twebaza Omukama olw'ekyabo eky'obulamu Mukama kyatuwa ffenna. Mu ngeri enjawulo aye Mukama tukwasa ebirabo bino ebireeteddwa olwa maama waffe omulungi ennyo Angelina, n'ebyokulya ebireeteddwa ebyokunywa. Tukusaba aye Mukama oliwe omukisa gwo. Maama woono buli wanaabyeyambanga byongere okumuwa amaanyi ag'omwoyo n'ag'omubiri. Naffe abagenda okugabana ku bitonotono ebiri wano, Omukama naffe atuwe omukisa tubiggyemu amaanyi ag'omwoyo n'ag'omubiri. N'omukisa gwa Katonda omuyiza buli kantu Patrick mwana ne mwoyo omutuukirivu Omukama abiwa omukisa. Kale katuule. Moment eddako faaza tugenda musaba ayingirewo katono mu nnyumba, tayinza kujja nga tayingiddeeko, ate atuwa omukisa mu nnyumba. Maama jangu. naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sori ayibine birungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olw'obulabo bw'okumukumu bw'otona bu surprise ekisooka wantegeera okuva ku kagere mpaka ginkoma ky'okoma nono bajjawo naleta ono bugoye butuuka omwana ono naye wawo mukwakikwate mupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula onina si ku bino by'okola mwana konina byotunula byankuba wabula onina si ku bino by'okola mwana konina byotunula byankuba wasula wagenkuga nkutya nze ssebo wanjiga bwe baali basoma ku Shaka Zulu nga gw'osoma nze.
ate tulabe ekinaaba kiddako naye tweyanzeege okujja mu bundi bwe butyo ne muweesa omukolo guno ekitiibwa mu maka gano twaniriza katusale keeke then akambe kale mwina akambe nedda twetaaga kambe wali ku mbuzi ne wali side naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sori aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma kyokumwanono mbalyawo naleta ono bugoyo butuka omwanono naye wawo mubwakimpwate mupomelanze ezo surprise ataka tazireta hatataka wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wasoma wagenkuga nkutyanze saba wanjiga bwe baali basoma ku Shaka Zulu nga gosoma nze kitila musoli nga gwoli kunze sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku byamasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanemu kanabiri mwana gwe gye kunzita kanemu kanabiri mulenzi gwe gye kumenya wabula nina siku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba yes abasista emabega eno side abala saidi wali abali saidi eyo tebandivuddeyo kasigaleyo ka saidi eyo abambadde eno bambasemberako sista semberako mumaaso katono mama sista kasooka asale anti mubadde mu kisembeza teyagenze dda I thank my God for you, and when I pray for you, my prayers are always filled with joy. The love I have for you is the love of the Lord Jesus. Through him you were always in my heart. I thank my God for you, and when I pray for you, my prayers are always filled with joy. Okay, tweyanziza kati omukyalo ono naye kaweere ddala mami obubaka tusale keeki.
obubaka buubwo katusooke tuguse ekya surprise kino nnyo omuntu akola Njagala ebintu nga fukamira ensonga ensonga Njagala fukamira wano. Njagala fukamira then other speeches will come in. mbeeraako. Abagenyi baffe mwenna tusanyusa obbalaba. Abaana mwenna abazze mwebala okujja abaana ba maama n'abasigaddeyo. Ffe tunyumiddwa tuli mu zi vibe. Kati oba mwe musigaddeyo mwe mumanyi. N'ekirala nange essanyu lindirenje. Nsanyukidde abagenyi baffe mwenna abazze okutwasanyukirako ku buli kimu ekya mami waffe okuweza emyaka 5 mu bufumbo bwe n'emyaka 71 mu myaka gye. Mukama Katonda yeebala omukuuma. Ate era nammwe yeebale bakuuma. Ekyampeseza mama wange surprise. Mama wange ambeereddewo bambi. Alina katambaala nnyamba mpeeko. sister yakakuwadde. Neyanziza sister. Abaana tuli bangi nnyo, mama yatuzaala abaana bangi. Mwabo ndabika ninga wakuna oba wakutaano. Oli awo saagala kwogera byange. Mama wange mwebaza abaana bonna abo yazaala bonna yaguma n'agumira omumwanyi n'agumira ekitooke. Naye ye olw'okuba yalina omukwano gwange gyali naye waayo n'agenda erubaka nakkiriza ne bamusala olw'okuba nze. Mama weebale ate era weebale kumbeererawo mu byonna. Mama tonsuuliridde neyanziza nnyo neyanzeeke. ate nange tonkaalya. Ani alina katambala bannange? Mama nkwebaza embeera yonna gye mpiseemu ey'obulumi bwange. Mbadde mu mbeera ennyigiriza emirundi mingi naye mama tondekeredde. Mama nkwebaza. Taata waffe yafa nze saamulabako. Nali muto naye mama wange yambeererangawo. Mama weebale. Mama wange okukula kwange yangabanga ewantu wangi. Saakimanya lwaki naye abaana abalala nga tebamuva ku lusegere. Simanyi mama lwaki era nkikubuuza. Lwaki abalala tewabagabanga nze nongaba? Okuyayaanira kubanga alina omubiri nga gusanyusa buli muzadde akulabako. Okusookera ddala jjajja wange mwebaza yankuumanga. Buli lwe nagendangayo ng'ayagala nsule waali. Era yabeeranga nnyo wendi. Yampitanga erinnya nga ampita Nabinoono mu kifo kya Nannono. Naye nga bwe mbeera ewuwe nga ne mukyala njayaanira. Mama Nakachwa mukakojja Lubega. Era mukyala nkwebaza wanjigiriza empisa nnyingi embeera gye twalimu nagirabanga naye yonna nagigumira. Nti waffe kati tuli successful. Era Mukama mwebaza. Twasulanga twasula naye byonna mbijjukira. Wabula wange ekyokumbika mukyala n'ojjayo Gomezi n'oŋŋamba Nannono weebikeeyo mwana wange. Nkwebaza mukyala era naawe nkwebaza. Ekirabo kyo gye kiri eyo naye njagala okinone waka wange. We twavaawo nensija n'aŋŋamba kati sooka okomewoko ewaka n'enkomawo n'antwala ewa baba wange omukulu wano era nkusaba oggyeko wano. Baba omukulu wano? Baba omukulu mu maka gano. Kumpi nga Busungu. Baba nkwebaza. Baba nkwebaza weebale kumbeererawo. Baba wankuuma. Tewali mu mbeera nnungi naawe kuba buli kimu nkijjukira. Wabula wange ekyokwebikka
omwami waffe ng'akubanyaabonya ng'adda kiro naye ng'ogamba Fiina nja kuguma kuba gompita Fiina. Baba nkwebaza. Awo okunjalira ne wabula n'oŋŋamba Fiina weebakawo ku benchi. N'oŋŋamba weebake bujja kukya. Baba nkijjukira. Thank you. Naawe ekirabo kyo nkiyina era naawe ojja kinona waka. Wetwavaawo ne nkomawo. Awo n'aŋŋamba nina okusoma. Okusoma kwange we kwatandika kwali kwangu ng'ate era kuzibu. Okusoma we kwatuuka ne ndwala olukusense. Olukusense lwannuma naye nga sirina mpeke gyampa wabula afumba mukene. N'aŋŋamba wuuta mwana wange ojja wona. N'agenda wali wansi baali bakuula ebinyeebwa. N'aŋŋamba mwana gwenko gambye eddayo mu nju nkyakwagala okulabako vva musana. Ne mugamba maama njagala beera w'oli ndwawo nga sikulaba ebbanga lijja kutuuka ate era ongabira ewalala. Maama nkwebaza weebale kunzijanjaba. Twatuuka holiday yali ya Desemba. Nantwala ewa maama Namirembe era nkiwa naye waali. Mukyala nkwebaza kuba yangaba maama yangaba. Maama weebale kungaba naye nayiga. Mu kuyiga kwe natambulangamu ng'okwo ng'ensula mbi nkubuulira amazima. Naye ate era nabo saabanenya kuba nabo tebaali bulungi ebiseera ebyo. We nnaveeyo nantwala ewa maama Namulugo. Maama Namulugo nkwebaza. Buli gwe njogeddeko ekirabo kyo kiri waka ewange. Era nja basanyukira lwe munajja. Ekinaabase ekyo era Hope ajja kujja abanoneyo gye munaabeera. Kuba mukwano gwange nnyo. N'ekirala Hope nkwebaza maama. Weebale kukkiriza kujja kunkolera mukwano. Si ye nzaalina ennyo bambi. Naye weewaayo n'ogamba nja kukolera. Nankaaba akasente n'oŋŋamba nja kukolera. Thank you mukazi. N'embeera yonna gy'oyitamu ngiraba era nkugoberera nnyo. Thank you. N'abaana bange bakulaba nnyo era abamu bakwagala nnyo okusinga Jane. Oba Jane aliwa simanyi waali. Namukwaya Jane. Era waakulabya agambiddewo gwe maama gwe wakikoze. Ne Monica oba muliwa. Mwebale kwagala mukyalo ono mbasaba mulabe shoze naye mumuyigireko bambi. Mbeegayiridde n'abaana bange mwenna nga saawudde enda ya Nannono, saawudde enda ya Baba Naiti, saawudde enda ya muganda waffe Rose, serabidde enda ya muganda wange Kavuma. Ye yatweyawulako simanyi lwaki naye Kinnuma kuba buli kimu kyatubaddemu yagaana n'okujja n'owano era simulaba. Kinnuma lwaki sikyogera mukyala. Kinnuma. N'abenda ya muganda wange Joseph ne Vincent n'abasigadde mwenna ne Mwanje naye simulabawo. Oyo omusika waffe naye nsaba abaana b'omusika waffe bambi mubeere n'empisa tubaagala. Naye mwe mwayisa ddala nga mugalaga nti ffe tetubaagala tewali mwana wano gwe tutayagala. Tubeegayidde tubasaba mubeere kimu. Mubeere kimu naffe basenga bammwe naffe bamaama bammwe. Tewali mwana gwe tutayagala wano. Tubeegayidde tubeere kimu. Sisita waffe Rose totuvaamu. Beera naffe. Tubadde wano eno nga tuyiriba naye nga gwe tukubira tuba twakagera nga simu ogijjako. Nziramu okukukubira nga toyagala tukwata. Twazza gwaki? Kituluma. Ne baba Kavuma mugambe naye taliiwo kituluma. Nkugamba mazima kituluma. We naveeyo okuva ewa maama Namulugo nenzira ewaka. Okudda ewaka ne tubeerawo ne maama wange awo teyaddamu kungaba.
kuba kirabika nali ntuuse mu mbeera gy'ayagala mbeere naye. Ennyumba yali ntini. Abaana abasigadde bonna abaga mugende musula eri. Nanteeka mu kisenge kye. Era ensula teyali nnungi nga nzirira akakutiya nenteekamu ebisubi wali. Naŋŋamba weebakoko omwana wange. Kuba nze sirina we nnyinza kuteeka. Ekitanda kitini tetugyako. Naŋŋamba isookawo wonna nga nsoma. Nagenda otandika okwebaka nze ku mufaliso yali siniya wanu nga ngitobedde nengula omufaliso. Bwe natandika okusulako nga gwange nga mama wange talina 10 naye ate era gukyaliwo. Thank you mama webale kunkuuma. Eyo embeera yonna yandaga naye kati oyinza okumpitako nenkugamba nkulamusiza mu bitiibwa naye nga nze manyi kyendi ku mutima. Nsaba mugumire embeera yonna mbadde mu mbeera embi ate enzibu nga nnyigirizibwa mu mutima naye nga ne mama wange sobola mugamba nti nnyigirizibwa naye naguma nga gye ndi obwomu. Nyegumya nze ng'omu gye nnali. Eyo embeera bwe yaggwaawo ne waggwaawo ebizibu ebyajja. Ebizibu byagwawo byatunyigiriza byanyigiriza kale byanyigiriza mama byanyigiriza gye nnali naye nga sisobola kugamba nti kiri bwe kiti oba bwe kiti kuba wali wankyawa naye wali wankyayira bwerere mama. Wali wankyayira bwerere mama naye nkusaba nsonyiwe byonna ebyaliwo. Era nkugamba ebigambo bino saabiriimu yadde eddakiika emu bweti. Era olunaku lwonna ebyaliwo nze nasigala nkola mpaka kuwulira bubi. Era y'ensonga lwaki ondaba wendi mbeerawo omuntu nampitako ne mubuuza ne yeeraga nti yalina kyali ne musabira Katonda nti Mungu yeebale kuwa naye nange wooli wenzija. Era nsaba nnyambe buli aneeragirako nti alina nange nzija gy'oli kuba situdde. Nja kukola emisana n'ekiro. Essaawa yonna. Obwetaagisiza okwebaka nja kwebaka. Nyebaza sisita wange Goleti webale nnyo byonna byokoledde mama wange. Brother wange Semuju webale nnyo byokoledde mama wange. Twalwananga ne sisita Goleti kumpi buli lunaku. Awo nozzaako nsambwe ate nga nze mbakyokooza oba okwo mama wange kwe yavanga nangaba kuba bonna bakubanga. Ate nga nina n'olugambo era olugambo lubi. Baana abato mwenna abali wano mbasaba temubeera na lugambo. Olugambo si lulungi. Olumu oyogera ebituufu olulala n'oyogera ebibi. N'abakulu mwenna abali wano temusalira bannammwe kigambo. Si kirungi. Omuntu aba yeeyagala muleke yeeyagale. Omuntu aba afunye kyafunye musabire nawe musanyukireko nawe ojja kufuna enkya era bakusanyukireko. Nyebaza kojja Sande banange simanyi oba ngalamire wansi onkubeyo emboko 2 kojja simanyi. Webale kumbeererawo wambeererawo ne mukyala lwakuba yafa twebaka wansi nze. Nga mukyala agamba ogenda sula wali leero. Kojja ng'agamba omwana muleka asule wano. Agende yebaka wali. Kojja ojjukirawo we nali nga nsula era nkwebaza. Mwenna ebirawo byammwe mbirina era nsaba mukyala abantu abo benjogeddeko bampandiikire. Buli omu mulinze lwali nkubira nti ewuwo nzija kuba abasinga bampita Tina. Naye nze Nannono Josephine. Gye nkolera be bantuuma erinnya erya Tina. Mama wange beekwogera bingi naye bannange nkwagala. Mama nkwagala. Baganda bange mwenna nsaba tuwe mama ekitiibwa. Abazzukulu mwenna abayize engalo mbasaba engalo tuzireke. Mbeegayiridde tuzireke si nnungi. Bakojja bamwe bakola
basenga bamwe bakola bamama bamwe bakola tebabba mbasaba temuyiga egyo emize emibi n'ekiddako neebaza baneiba bange mwenna bambi abankuuma kuba gye mbeera be bambeererawo bwe nfuna obuzibu nga bajja nga bandabako mama gy'otobeera be bambeererawo mwebala okujja nabalabye lwakuba sinajja babuuzaako mwenna tubasanyukidde n'abatali baneiba mwenna tulina essanyu lingi leero okuwulira bulungi si kuwulira bubi bakojja mwenna abazze mbawadde ekitiibwa kyammwe bamukyala mwenna abazze bamaama mwebale kubeererawo maama bakaabaganda bamwe mwenna abanjagala n'abatanjagala nze mbaagala ate n'abatanjagala mbasaba munjagale sirina buzibu byemunteekako si kyendi kyemunteekako si kyendi kirala opushifa yamanyi kyendi mujja mukubira mumubuuzeeko kikyendi ama ebyokwogera nja bikugamba nga ngenda okwebaka opushifa webale nnyo webalire ddala okujja bambi. Okay. By the way, that is the part Jensinga n'omuntu atudde wano basinapinze ekimuli kino okuva nga nveeri nange nasose bakyegomba nange nasose nekwata obuvidiyo neŋŋamba ye olowooza gwe tukyagala ne bano benkola nabo ne baga ate nze kinsubye seekutte naye njagala nnyo abantu bawulira ebigambo bino nti omuntu lwaki bakimukolera teri kintu kyakakeeka mu nsi muno ate ŋŋamba nnyo abantu batukubira omanyi we nninaana ebimuli bino balowooza biba byange nakubyanaga shifa nyina ebizibu tulaba ogaba ssente ku tv kati njagala nnyo abantu bawulire story nti buli muntu ayina jjaneye mu bulamu gyayise naye gwe noonyereza nti ayiseeyo ate kati omukyala agambye nti omufaliso yagwebakako S1 nga waliwo wano akaaba ennaku naye nga ye tamanyi kye bayita kusula wansi ng'omufaliso agusuzeeko obulamu bwe bwonna so kati obulamu buno buli omu ayina tesiti gy'ayitamu embi n'ennungi buli sitole ya muntu ne bw'onaalaba alina ekizimbe kitya nga yatudde okubuulira olugero lwe ogamba ate kansigaze olwange olulwe sirusobola waliwo omuntu agamba nti nze gwe nekuteekako mu ngatto zange tosobola kutambula kutuuka wali so kati tuwulirizenga nnyo ebigambo ebyo mulimu okwesiga katonda nze buli wembeera ewantu nga waliwo okusiima bakulembeza katonda omuntu aba n'eddiini nti katonda yabedde byonna mubaamu obumu n'okukolagana era nze ekikaabya mukyala Josephine nkitegeera ayagala nnyo obumu mu famire mu baganda be bannanga abantu abasabira awamu abateeseza awamu sente zibasangayo okulemererwa kuba kutono gwomanyi nti owooluganda lwo asobola okuteekako embeera n'ofuna ddiiro oba connection nga wandimuyise naye noga munnange gundi andaba bw'ati kati nkole ntya siina bwe muyita oba wandirabye akalungi nogakankawo omuntu wange naye munnange ajja kugamba ngenda mmulogeramu olaba wokawo ow'ebbali n'otakawawuwo kitegeeza ate yandigasse ettafaali ku famire mukulaakulane muli kudda mabega so twagale nnyo katonda tumusabire obumu n'okusonyiwa okuva ku mitima tuyingira mwaka mupya byonna tubireke emabega era dijja akayimba ojja kukategeeka kana kagamba mukama nkusaananananana bisigale mu mwaka omukadde obumu byonna bambi tojjekekko ku mitima tusonyiwe katonda bwoba n'omutima ogusonyiwa naawe esaala zaziwulira bw'onaamwegayiro kyakusonyiwe nga gwe tosonyiwa bw'oyagala bakugabira ate gwe togaba oyagala bakulaga ekisa tokirina oyagala bakwagalize toyagaliza so obulamu buno kyowaayo kyokungula kyoyagaliza abalala naawe kyofuna tweyanza nnyo tweyanzeege mami weebale nnyo weebalire ddala wanje nsaba dijjo nyamba ompeeyo akayimba ka Jimnola akayimba ako kalimu amakulu mangi nsaba okakube tokakutula okakube okamaleyo mama bwe bwofunye busamambiro waliwo ekinene ekijja linda bomu egenda kugwako ate tokaaba badde nteesa osooke tubale tusale keeke zino keeke tulina keeke zino zemulaba tulina n'embuzi naye kati omutima gutukudde kukubaite okunaaba omutima ebyo byoyogedde
Sibera ngo musagala mu basi munaba. Sister manya buliro omuliro. Mami ajagenda ko jamalawo. Kubererawo sisita wange lwakuba sikingaddero kabangambira Emyaka koza. Abeerayo namubererawo nemuweerera mwana wange oli omusiru. Abazzukulu abakulu musembere kugenda kusavinga. Tugenda kusala keeke 2 zonna tujja ziteekamu obwange. Era nga zonna buli emu erina obubaka. Abazzukulu abakulu musembere. Ejjukira bw'osemberera keeke gw'ogisookako. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sori ayibinga birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta onobugoyo butuka omwanono naye wawo mukwakikwate mupomeranze ezo surprise ataka tazireta hatataka wabula nina sikubino byokola mwana konina byotula byankuba wabula nina sikubino byokola mwana konina byotula byankuba wasoma wakenkuka nkutyanze saba wanjiga bwe baali basoma ku Shaka Zulu nga gw'osoma nze hitira musoli nga gw'oli kunze Mami gyosala nno manya ogimalawo. Osala kyomalawo. 1 2, 1, 0. naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sori ayibinga birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta onobugoyo butuka omwanono naye wawo mukwakikwate mupomeranze ezo surprise ataka tazireta hatataka wabula nina sikubino byokola mwana konina byotula byankuba wabula nina sikubino byokola mwana konina byotula byankuba wasoma wakenkuka nkutyanze saba wanjiga bwe baali basoma ku Shaka Zulu nga gw'osoma nze hitira musoli nga gw'oli kunze sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku by'amasanyu bambi takomawo ssaawa 9 akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanemu kanabiri mwana gwe kunzita kanemu kanabiri mulenzi gwe kumenya wabula nina sikubino byokola mwana konina byotula byankuba wabula nina sikubino byokola mwana konina byotula byankuba mujje munyambe mumbulireko bwe mba mwita hani oba bebi sikuyite handisamu olijinja lya muwendo erisinga byonna byendowooza mujje munyambe mumbulireko bwe mba mwita muyite ntya muyite switi oba muyite my love Mr. Right Daddy Fast Tibone Mr. Lecture
wabulonina sikubino byokola mwana kwanina yotunula byankuba tiko wabulonina sikubino byokola mwana kwanina yotunula byankuba tiko wabulonina sikubino byokola. Kale abasista bamaama bebakutte akambe tugenda kubala babalire. 10 4 3 2 1 wabulonina sikubino byokola mwana kwanina yotunula byankuba tiko wabulonina sikubino byokola mwana kwanina yotunula byankuba tiko wakenkuka nkutyanze sebo wanjiga bwe bali basoma kushaka zulu nga kosoma nze hitila musoli nga goli kunze sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku byamasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanemu kanabiri mwana gojja kunzita kanemu kanabiri mulenzi gojja kumenya wabulonina sikubino byokola mwana kwanina yotunula byankuba tiko wabulonina. Sebo MC tweyanziza nnyo naffe okututeeka mu puroguramu ey'okubeerako ka speech tetuwa yabo maama omujaguza omugole maama omujaguza twegatta wamu naawe okwebaza Katonda okukutuusa ku kkulanyo eryaleero nga tujaguza baatuddeeyo ey'emyaka 71 awamu n'ekkula ery'obufumbo Mukama eyakuwa. Maama yogayoga nnyo, Katonda yeebale okukutuusa ku lunaku luno. Amiina. Ebigambo bino sibyogera nganze omuwandiisi wazira mbyogera Mukama wange muzzukulu wa Nsamba omwami Mwenge Emmanuel nga ayongera okulyozaayoza mu ngeri y'enjawulo yeebaza abaana n'abazzukulu. Abaana mwebale nnyo okulaga omukwano eri maama wammwe. Okutunuulira ebirabo ebyo n'ebirala osanga ebiri mu nju ko n'ebirala ebitalabika, mwebale okwagala maama wammwe, mwebale okwagala jjajja wammwe. Tubasaba muleme kukoma awo, wazira mu ngeri eddala mubeere kikubagizo gyali okuva mukulumuzza nga bwe yamulekawo n'abalala bamulekawo bwemulage laavu paka neera neera. Amiina. Twongera maama okukwagaliza ebirungi ebyereere, tukwebaza okubeera maama omulungi, maama oli muwabuzi gye tuli, ate nga omulamwa gwa Kereziya bwe guli oli mutume omutuufu ennyo. Maama weebale nnyo, weebale eddala. Bagamba nti oyogedde ekirabika ng'owejjangabika ng'owaki ng'ekiwalaata ate kati nze wano bwe ngamba nti enviiri zivudde ku mutwe era ziba tikuli. Maama bwe tulaba bannajje tutegeerera ddala nti abamu baabo tubalaba zikyali nvunnolo bakulu banno, tutegeerera ddala nti ddala obutume mujje maama obukola. N'olwekyo tujja kubaagaliza olunaku olulungi. Twabyogedde bingi nnyo, otandika okwogera ku maama ebyamaama tebiggwaawo. Nga neyo kafumbe kumwogereza tweyanze nnyo taata, tweyanze. Mukama waffe atwala ekitundu kino. Ate wano we tuli maama nga wemuwulidde munnajje, bannaffe bannajje weebali bo bannajje bamanyi ebyabwe babikola.
tekijja kugamba nti gundi oba gundi ne maama bamaama bannajje akazindalo kammwe bamaama bannajje akazindalo kammwe mumumanyi bwemukole ebyammwe timu njiraba nnene bawe oluyimba bajje waliwo olunaku olukunyumira ddala muli obulamu ne butambula luno olunaku nze badde nga lwesuuba tubakale lutukaddi omuntu gwe nalabiranga mu birooto nakuba obufaananyi kyebonyawo tuliberako fembi naye mukama kyeterekera omunaku abange tekivunda omuntu gwe nalootanga mu mulabe tuli fembi tutambule wamu nga twenyigira mu mirimu gy'obutume tutambule wamu nga twenyigira mu mirimu gy'obutume oyo yatutonda nga tuli bantu nga tumufaanana tumwebaza olw'ebirungi byatuwa n'obukulu n'obulabirizi tumwebaza katonda akolefu omwana mukama waffe yesu kristu yayiwa omusaayi olw'okubeera ffe awoono tumwebaza ekirabo semalabo ekyanyaffe bikira maali omuzadde omulungi atuwambaatira buli kaseera n'atuyigiriza ate n'atwagala beera n'atusabira eri omwana we buli kadde ate n'atuwa n'obukuumi bwe eyo nga mbekadde wali bubbali twebaza katonda olw'oluganda Angelina Nalwanga Nayiga era no mbadde no siimanyi bannange era kuyiga nomba mutwe Nayiga katonda yeebale twebaza nze najja kuno ku Kisozi nga ndaba bannajja abo nga nina butabani bwange buto bwe butyo buli mu Nassale kati maama Maria nandogereza n'ennyingira ejje naye nayingira ejje olw'essaala gye bayita katena kyekikowooze kutandika nawulira nga enyumidde kati nebabuuza budde byebiki nga nange simanyi nga abamu bebyebuuza abatabimanyi baagala okubimanyi kati bali bagamba bakola bwekireti kati wooluganda olubandira akwegomesa okuyingira ki mukyala nga baba bamwogeddeko mukyala mulungi mukyala mwetowaze mukyala abuulira mukyala agumya era nabwagenza okutuka ku kino bannaye abaana mbeebaza bannaye nannono avuma gesinabyeko wano Samujju sista bannange mwebali n'abalala bambi nani omulala n'abalala naye nga mbeebaza bambi baagadde maama wange bambi ne bamubeerera mu bizibu ne mu byangu bannaye gy'ovudde mbaga nti mbulya gyevuddewo w'oluganda olwo bannaye mukumu era mugumu mu Katonda amwesiga erinyaffe bitambulira mutwalidde mu kiremba kye tumwebaza olwokubanga atuuse kugina emyaka ate n'abaana ne bakola ebintu eby'ettendo tulinga abali e Bulaaya bali mwetemwewuunya tuuse mu ngaawo tulinga babanne Katonda ngaakola ebine akanyumba k'owoluganda era nti abaana mbagambye maama takyalina kyababanja kati mpozi bo bobe tubanja tubabanja abaana bafanane maama oyo era tubasabya tubabanyanga tubasabira twagala obufumbo obutuku mu baana baffe alina walaga ekifaananyi kiki ekirungi bannaayi ebirungi biri oluganda olwo byatuuseko tumwebaliza tumusanyukiddeko bannaayi emyaka 5 si mitono abantu singa omwami wali sinana bakuza jubireewo ate nati gyabirimu obumu bannaayi olaba yakiranga wa myaka mbeka 20 bane mukubireko mu ngalo Katonda tumuwe ekitiibwa bale nga tumugulumiza olw'ebirungi naye Katonda atuwadde omukisa asoosewo enkuba n'atukuza omukisa guno ogw'olunaku olwali bane Katonda agulumizibwa ennyawo olw'ekitiibwa tuli bannajje okumanya oluganda ono akoze omulimu katwali wano onajje twali etwala erimu katumwaga ziri bbiri nga bonogamba nti waliwo ebisomesa bimeka bibiri kubanga kulya yaffe yetuzaala nga bulaba paanisi kaffe tulinaano tuziduzi bbiri kati ejje akuze naffe tukoze naye akoze eki kubanga bweyakalawo kaddabe twasanga batulabiddeko Katonda agumizibwe nnyo bannaye awuga ekitiibwa kafukamuleko tumuwe ekitiibwa Katonda affe kubanga akola ebinene muffe nga bwe tuli endogera ya maama Maria yankolamu ebyamaanyi Katonda baffe tukwebaza
era n'abaana be yazaala kubanga nabo bamutegedde ne bamunabira kati bagamba babeera ekyokulabirako ekirungi nga Katonda abakulembera mu byonna Katonda yeebalimengalire ddala n'abeekyalo nabo tubeebaza kubanga naye tabeerako okulo yekka kubanga tujja kugamba nti ate nange Maria nnyabo naye ng'abeekyalo bakola ki abo baana bawamala twebaza n'abakulembeze b'ekereziya omuwandiisi waffe tukwebaza byonna emirimu gye mukolera kereziya nabanene kankomye wano naffe tweyanze abooluganda ono engeri gye byatubuddeko amangu nga naye bwedda gwabyewuunya nebyagala n'omuka byamaziga naffe bambi badde tetwetegesa ate nga tulina ebintu bijjo tuvaamu mulimu kano nomugenda mudiini yonyere okumanyagana twabaddeyo Masaka kati twetugamba bane oluganda mutuvayo kaze tunawo katimbe kati nsanyuse nnyo okubalaba nsiimidde ddala ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu walekedde mu kadaliwe akirako malayika nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisuleyo mu kasasiro nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisuleyo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi basigaddeyo nga bo bakuuma ki sakalamenti bakuuma sakalamenti ne tweyanzeege maama ndowooza ojja kwebaliza ddala lumu kakkanako maama oyo gwe mulaba muweereza mu ekereziya aweerereza mu kibiina ekyo ekyejje lya Bikira Maria ali mu jje ate olunaku lwali lwa Bikira Maria naye abejje lya Bikira Maria n'abasigadde waliwo abatwala mukama waabwe waali wano naye yaŋŋambye nti azze akujagulizeeko ate n'atajja yekka n'ajja n'olukiiko olw'ekisomesa sebo mukama waffe atutwala mu kabondo kano aka St Andrews n'olukiiko lwo jangu yozeyoze maama jangu yozeyoze maama ate kukola yatuuseeko ng'oluyimba denja bakoza dwiro nono muliro obugalo lekoti nentiguka mwana bino naye bw'anaatuuka ekiro olowulira alimba nyabo omujaguza waffe baseba abakulembeze b'ekitundu kino abantu ba Katonda mwenna naffe tulina essanyu lya nsusso okulaba nga tuli wano olwaleero nga jjajja Sapule jjajja Sapule akabondo kaffe kano aka St Andrew mukadde ono tumuyita jjajja Sapule
akoleza sapule neva ku nkomere ku nsonda paka ku nsonda. Mazima. Era abantu bangi mu kabondo kano bayinza okusoma sapule lwa mukadde ono. Tukweyanza nnyo okubeera ekyokulabirako ekirungi mu kitundu kyaffe ate n'okweyongerayo. Obukulembeze buno bwe tulimu tebwali tubeeredde bwangu, naye butubeeredde bwangu olw'ebigambo by'omukadde ono byatusibirira buli tubanga abaagala okuterebuka byatuzaamu amaanyi ne tusobola okugenda mu maaso. Era mukadde twagala mu maaso g'abantu bano okugamba nti tetujja kukomaawo. Obumuli bwewakoleeza tujja kutwala mu maaso ate okusobola okuweesa Mukama Katonda waffe ettendo n'ekitiibwa. Amiina. Amiina. Tukweyanza nnyo naddala famire eno olw'ekyo bye mukola olw'okuyimirizaawo ekisomesa kyaffe. Mu kisomesa eyo nze nina emirimu mingi gye nkolayo. Ssaabakristo Omwami Kizito yaginjigiriza, naye famire eno tukoze bulungi olw'obuwagizi bwewa ku kisomesa eyo. Nga neggulo twabadde tulina Christmas carols okugula ebyuma bya kwaya, newankubadde ng'omukolo guno gwadde gutegekebwa, naye era sisita yasaze amagezi gonna n'aweereza ebbaasa okusobola okutambuza omulimu gw'omukama ogwo. Twagala okwebaza abaana ba wano. Abaana ba wano nga mulina omukisa ne mwebaza maama wammwe nga Katonda akyamubawadde waali mulamu, asobola bulungi n'okutambula n'okunyenyaamu n'anyenyaamu. Byonna gye munaaba mugenze nga muvudde wano mwongere okwebaza Katonda olw'ekirabo kino ky'abawadde. Abantu bangi baagala okwebaza abazadde baabwe nga ne ssente bazirina naye nga tebakyabalaba, naye muwamu amubawadde waali tumukwate bulungi, ajja kwongera n'okumuwa obulamu obulala okugenda mu maaso. Nga tugenda okumaliriza twenyimiridde wano nabo kambasabe beeyogereko buli omu n'ekifo ky'atambuza mu kabondo kaffe wano. Abooluganda, amannya agange Nalongo Kasirye Mary, nga nkola ng'owebiina by'enkola enkatoliki okusomesa. Nkola ng'owebyensoma. Omugole waffe twebaza Omukama olw'ensonga eno eya leero. Erinnya Anet Nyanzi n'abafumbo mu kabondo kano. Obudde bwonna Omukama mulenyera aze embeera ze weewaawo. Ngenda kusooka okwebaza maama nazaala wange omulungi nafuukana mukamwana wa kabondo kaseanzirakubeera ndi mukamwana wa bannajje naye lwamaama weyonate enagga mukamwana. Nange nkwagala. Erinnya eryange nze Angela Gertrude nga ndi muwandiisi mu kabondo ka St. Amiina. Nange nkwagala. Bano bannaffe bano be baliwo abamu tebasobodde kubeerawo olwa mukristu munnaffe etwakazaako erya maama Ntongo okuba nti yafiiriddwa taata we. Naye sapule ya jjajja sapule nzibu nnyo kubanga omufu atulekye okuziika. Yabadde wakuziika eggulo ne bagamba tumuziike, ne bagala tumagala tumuziike olwaleero. Olwaleero ne bayongeza nti muziike enkya. Essapule nesobozesa okubeera ku mukolo guno olwaleero. Amiina. Tweyanzeeko. Bane nga mmaliriza. Mu famire wano eno manjaamu. Mu famire muno nazaalamu abaana bange era mbabanja. Mbasaba baawe bali bajje balabeko.
ono y'omu ku bo abalala muli luddawa. Ekyokubiri twali wano ku mukolo okuno bwe busse n'abawo omukulu n'atugamba nti ye talina kyabanja abaali embaga ya jjajja eno bweggwa ne waddawo embaga endala kizira nedda nze Ssaabafumbo kyenva mmanja mukamwana oli kuki atukome wano ssebo Ssaabafumbo abanja atutta oyo kale jagwa tweyanzeege ssebo Ssaabakristu wa Kabondo ka St. Andrews nga bw'atutta oyo omwana nange mmanja nange mmanja kale abazzukulu ba wano bajje abazzukulu bawe oluyimba bajje naye nga bajja waliwo eyerabidde essimu ye eno ajja akakime nanyini kasimu azuuse kale abaana bawe oluyimba bajje abazzukulu mukitumuwaire tyabula muleke nga tyabule banange nfunye omuntu omulangaatu omusengeire omulungi otimata munange nsangaire bwobona kukwoyenda omwoyo gwakudunguda mboyine kugwenenda omwoyo butigutereire nesaawo okugemerera obitani mwinogemerera tomulekula ensolo emuli agawala gakanwire amaiso ayendiwaiwali mbobeddango bano wabakola ki bamukola bagende tebabikkiriza tobadde kayimba ke baagala mbu baagala mpere bawe nawolovu badde eno mbu bagire bawe nawolovu eno bawe nawolovu bange balinga nawolovu kale batereyo nasize tudde kale nga nesonza omukolo nkakimukulaba abagole kembalabye wabula nkimaze kati ate kemwanooze bunyimbe ekkolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde nja bakoza ddwiro munono muliro okugala olikoti n'entiguka abazadde batuzaalire ekkula kuzaala kujagana walala tulina n'omugogoba buli omu omwaniriza tukwagala mukama ayongere okutukuuma akuwangaaze akukuwa ebyosinga okwagala okunsitulanga waawo banasobola okunsitulanga ekisa kya Katonda kibatambulireko ayagala okwebaza anti namirembe oyo ngajja waliwo alina smartphone gitadde evuga naye tekwatibwa twagitadde mu flight mode naye muba ogiwulira nga eryawo evuma gikwata ogitulage nti eri wano naye nga weeriyo gikubako evuga mubadde ogamba ki jejje amannya gange nze namulembe Kizi Precious ganjogera kula abazzukulu bonna ye mugalanda byonna byemuyiseemu tweyanza naffe okutuyigiriza empisa gaffe abaana tweyanza nnyo okutwagala
ne bazadde baffe abatuzaala nga abazzukulu tweyanza nnyo okutulaga omukwano Simulamchaka ya mkamwana yabuze. Tweyanza nnyo n'okutuzaalira abazadde baffe. Twabazaala. Tetuliwo kitoofu. Mukubireko mu ngalo omwana ono abasinga lukulala kwogera. Iri olupapula. Jja badaba wakubigamu. Badaba wawutula. Ateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde njabakoza ddwiro nono muliro okugalone kontinenti guka abazadde abatuzaalire kula kuzaala kujagana walala gwe tulumafe omwana agenze olwo lwepita olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempisa engoma y'ekigere akalipagana esindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kirabe ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole akalipagana esindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kirabe ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata ataalumwa kunvunza mutabani wange Kisozi Parent Secondary School yazaala omwana era abeetaaga ayagala kutandika kubasomesa bagende basoma abanja abaana Kisozi Parent Secondary and Vocational Secondary School nanyere essomero mugende mugambe maama ne taata abaleete mu ssomero abawandiise naye bw'abajja teerabira school fees kale bawa akayimba tugende kale Kisozi yatusiima jajja nali simanyi nti ate asiima naawe kuwa wano yagaa nti ab'ekisozi mukola omulimu niye omulimu ogubadde wano mugukolera ddala ab'ekisozi kati abaddako baana tulabe abavaamu bano be baana abamaama abaana bamaama mujje maama abalabeko teekateeka nga ne DJ naye bwatereza abaana mwangweko kati nete muzaamu nawo olufu baali abatya ebintu ebyo bisoobasooba ebyo sibyagalya ddala kati abaana mujje kaseera kammwe mujje mwogereko eri maama abawulireko ku ddoboozi kale tuweyo akayimba kabajje wano katulabe sisita naye bwanyenyaamu wano mpola mpola ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu
salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya bunoonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu omanye enzina gy'ozina eraga ne byokola enzina gy'ozina eraga ne byokola ono emulaze nti alabika alina byanyoola ajja bugizaani aba ekitono sisita ye abeera mu sapule agira bugizaani togamba mukama katonda olwaliro tobasaba baleke gwe baleke tulabe bajagalala abamu amagulu gakakanyala ddala okirabye olunaku luno abasoose bagambye nti bagala kuwa surprise ndowooza naffe era twasooka kukikukweka naye olwagira nitugamba owaaye katumusunireko akitegeere netutandika ndowooza wiki bbiri esatu emabega ntandika okutambula naye naye nga olunaku luno twagala kukwebaza olw'okutwagala buli omu alina ekyasobola okumwogerako yemba omuntu naye ebigambo bino byenjogera si byange nabulya byaffe ffenna nti tusiima by'otukolera okuva kitaffe lwe yafa wafuuka taata wafuuka maama n'otugunjula mu buli mbeera ebitagenze bubi n'ebitagenze bulungi ne tukomawo n'otwaniriza ng'aba era ng'omuzadde olumu tugenda abamu tugenda nitwefunikiza tugamba muzadde ekya ayinza okubeera ng'ono buli omu alina mama alina engeri gyasobola okumwogerako naye maama tukwebaza buli omu waali alina essanyu lingi ku mutima era kyekitukuŋŋaanyisizza wano ffenna yetukusobezza ano tukusaba nabasaasirwa dda ate oli eyeegaaya ate eyeegaaya nabasaasira dda ate eyeegaaya abato ne bakojja abato nabo tubasaba bajje batweyo ne bamaama baganda baffe abalala bonna tubasaba mujje babalaye kuba banajja ne bakojja biyinza okuba mikisinga tetujja bategeera bulungi batuweereyo akayimba nga bwe bajja naye ezo surprise ataka tazireta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sori ayininga birungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olwobulabo bwokumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegere kati bano be bamaama be bakojja abayita maama senga babakubireko mu ngalo mwebala okujja okutwegattako ku lunaku lwo tumanyi mulina emirimu naye mweresezza emirimu gyammwe ne mujja tubeerewo ffenna tubaaniririza ddala mwebale kujja kutwegattako era tumanyi nti tuli kimu mu kristo ne mu buntu ne mu kwagalana na mu buli kimu kati njagala okuyita baganda baffe abalala abasista nabo bajje batwegatte oba na muntu wano era byonna byebimu awo kati bali bakkakkane akayimba Wait
bamaama ne bataata akazindaalo kasimbaani. Kati kola bwoti. Kati kwabo bamama ne taata. Bamaama ne bakojja bamama ne bakojja. Baweeko boogere baveewo. Boogere baveewo. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama mulungi. Obudde bwonna. Era ekiseera kyonna. Omukama mulonjeraze embeera ze weewaawo. Erinnya nze David Sebyala. Ani mubuulizi ekiseera kino eno. Church of Uganda. Danga ndi Musezi Stephen Siwerenga. Ali okulukola entebe. Senga waffe omulungi. N'omwagalwa. Tusenga batabani bo ne bawala bo okujja okwebaza. Maka munene tuli bakojja naye otwanirizanga abaana b'ozaala. Amiina. Tuli basiimu nnyo olw'ebirala byetukoledde kuba buto bwaffe. Abamu ku ffe twasulako wano. Era watukuza watwagala. Twebaza nnyo webadda. Nja kusaba bannyina nze ne baganda bange abalenzi tukamire tubaze senga. Wasenga ono senga wanjawulo. Senga webale nnyo bali eddala omukwano gw'otulaga. Webale nnyo omukwano ogwa ddala ogwoleza abaana baffe bebazzukulu. Babazzukulu nakasatu eyo baba nakana. Bonna bonna obaleze senga nnyo bali eddala. Mukama tusaba twangalize babe ne baana baffe. Abamu tubaita waneeno olabeko. Mbaaniriza. Bali ku birungi byaffe. Senga naffe tujja tulimu. Amiina. Mukama akutuweera omukisa. Amiina. Embeera bawala baffe ne batabani baffe awonsituka. Kuba nebaza mmwe bawala bange batumye. Mwebale nnyo bajja kuteekateeka omukolo guno eno. Gwatuguddeko obugu naye tutubye ne tujja. Tulasenga. Tubeebaza mwebale nnyo mwebale nnyo. Mukama bafeera omukisa omuddayo. Abasista baffe abalungi nnyo okukuuma muwala waffe. Ono muwala waffe. Mwebale nnyo mweddayo mukuuma gye muwangaalira. Ne bawala baffe muwala Fiina. Mwena mwebale nnyo mwedda. Mukama batuweera omukisa. Amiina. Tweyanza nnyo tweyanze bakojja ne bamaama mwebale mutatusuulirira obubaka mwabufunye obudde buyise naye ne mugamba katugende tubasenga ne tubaffe tusinga ennyo tusiimidde ddala. Kati babazzeeyo Babazzeeyo bano. Tebakutteko engalo. Baza bagenda batya. Bamukwateko mu ngalo basenga. Bagambye bagenda muwa kataaga nga bino biwedde. Abaana abalala mu nju eno ate baana bawala bokka. Basosola. Katonda bw'atyo bwe yabalonda bwe yazaala. Baagala kubabuuzaako. Ate twagaana buso. Mwagaana ddi? Kale katutandikire wano. Maama waffe omulungi. Abagenyi baffe bonna abali wano amayita Susan. Bonna bwe ngamalayo Betty Susan Nsanja. Omwana yeddira emmamba. Amiina. Amiina. Azongera ozisiima. Tukubireko mu ngalo sisita. Obudde bwonna Omukama mulengeraze embeera ze weewaawo. Amiina. Yenna bulya. Tukulisa nnyo maama okutuuka kulikula ate waza Mukama akuwadde obulamu mwebaza. n'abaana mbeebaza okwebaza maama kintu kikulu nnyo ng'omwogezi weeyogedde. Maama n'omwebaza ng'akyaliwo tubeebaza nnyo bwe muli muteeseteese Omukama abaddizeewo.
Florence Kumukunde. Amina. Nasomera eno mpozi n'enyingira obusista. Kati nsomesa Secular Primary School Kyamusansala Gira Maria Masaka. Maama nange nsanyuse okujja wano. Amina, nsanyuse nnyo kulaba. Mukama akuwa obulamu n'amaanyi. Omwana owange Esinye okubeera wano amannya Nakato Mary Grace neegattako abeebazizza abaana olw'ekikolwa kino ekirungi eky'okwebaza maama tukulisa nnyo nkwongera Saara nkiikiridde Bekkalamujja gye nkolera Omukama akwongera obulamu n'amaanyi olugendo oluwanvu. Amannya gange nze Sister Josephine Mbaira ava mu kikajjo Saabu Parish Kyengera Parish. Nsanyuse nnyo kulaba. Ndi kumpi mwana kubanga jjajja nga bazaala kitange jjajja omukyala yeddirango. Amina. Naye nze neddira ntalaganya ekika ekitatera kuwulikika. Ate ekitalabika tekalabika akasola ako ayitewo. Baba tweyanzizza nnyo okutulera ate era ekisinga obulungi essaala z'otuweereza tusobola okubeera gye tuli ne tuweereza Omukama ne bannajjero banno essaala eyo tugisiima. Tweyanzizza tweyanzege baganda baffe mwebale kutwaniriza mwebale kutegeeza. Mwami Nyanzi bulijjo omwami oli saba Kristo bujja mbuuza owakatalaganya afaanana atya kubalaba basebo ne bannyawo erinnya eryange nze Katumba Moses ng'ali mukwano gwa mukyala Josephine bagemumanyi nga Ttira. Ekyamazima nze ndi mukwano gw'abantu naye sigulabika. Omukyala Josephine oyo tetwakatambula kaseera kanene nnyo naye maama weebale kukuza omukyala ate alinga omusajja kubanga ekituufu kiri nti wasiga ensigo ennungi. Nze n'omukolo guno yagutegeeza ku lwa mukaaga kino nagamba nti n'omukolo ewa maama wange nemugamba njagga naye ekituufu kiri nti nze nsiina mulimu gwe nasomerera nti guguno ndi wa kuno nakuli era sisobola kubeera ku mukolo gwabwe okuddako nga mukwano gwange nnyo nekukyali waffe bakimanyi nina kaadi kati eziwerange 3 baana naye emikolo gyengenda mu mibale naye newunyiza nnyo maama wasiga ensigo Josephine nankuumira wano okuva ku ssaawa nga 7 esibubanduge kakati bwe yaŋŋambye etaga omukolo gwa maama ate n'atika obunayizibwa n'okuleeta ebintu bino neŋŋamba maama ngenda mutwalira kirabo ki naŋŋamba aweza emyaka 7 mutya mugumu neŋŋamba sukaali ono gwaleese maama kyali ate asobola okumufumbira ku pikapika ono yeyongera emyaka emirala 7 ogumu oba 10 awo nno nempalapalanya nendeeta akantu ako era likkiriza wano kubanga gazituwa n'okiruufu gwomu naye maama gw'ogitegulula ate gw'ogizikiza. Kaakati akantu ako ng'akimanyi nti mukyala Josephine mukyala mukozi bwe kanaggwamu ajja kwongeramu oba baana batayongeddemu naffe tunaakola ki kubanga ffenna katufuuse baana wano waffe wazaalika tusobola kuvaawo nampisa nnungi so sirimi so kati bwomba nga munzikiriza akantu ako nga seetinnyima maama baagenda okakozesa yakayingize mu nnyumba baanaava wano oba kufumbako tuzaana era nakulabya engeri gye wakolako ne kayihula gosobola okategulula n'okatega jangu okategulule maama we katamutege yenna mwanjona oba pikapo bw'obeera ng'olina omukolo kasagwa nga si gwakusamira ogw'okusamira gwe gukyannemye n'emyera gyonna nange ngitegulula emyera gyonna ngitegulula gino gyakuhingira gino gyakuwasa gyakukola kuwayira bw'obeera olina okwabya olume naye nze sifulumya lumbe eruŋŋenderako sifulumya lumbe nzija lumaze okufuluma
nenjogera lwakubaako kokwogera konjogera ninga nange yamira akasidi bakasaamu wandomu omukama yakasaamu era esente sikolera nyingi nnyo kasitogula sabbuuni ng'ompita kati nga bano abaawano baguze sabbuuni ngenda kwoza ngoye anti abeeka bo bwe naddayo ng'amagala nti baguze sabbuuni mwoze tokkirizibwa kuleeta sabbuuni yekka bintu byakayibula mpola mpola yoyo ogirabye emikwano emirungi kati ffenna tusirise tulinganga abaliko baaki anti emikwano emirungi akwagala n'ebibye ffenna twetegereza akwagala ne ssente ze ataddemu maama ssente good friend kati oli agamba nti kati beeraga kanaweerage muleete ekibiriiti abakirina tetujja kukimuwa mama kireeta aba amaze okujja muleete ekibiriiti Joseph sibe betikanga enku kati betikkanku bino byagaanye kati n'ebyamanda batambula bayimba amanda mbivuddemu mwe mbadde mumbuuza pickup temuzirabaawo ne trailer kuliziri trailer ez'ebyana bonna buvitiizi bwe muli maama tusanyuse nnyo okusanga yasanyuse nnyo okukulaba nange neesinye nnyo okubalaba maama tujja kugera nga tuyimiridde nkaniriza nnyo Mukama abawe emikisa kutuzaala amiina okuzaala abaana balina mpisa weewaawo maama atuzaalira nannono oyo maama mwana wa mpisa Mukama amwongere emikisa amiina tibatuuze kyalubawanga lyakkirwa neibabe Mukama abalira abalala bakuume kirungi Mukama yeebala abantu kyomala bakufeesi sikyabeera muntu mulungi nnyo omuntu alina omutima ogwagala abantu alina omutima ogwagaliza abantu amasimena katambaala bampa akatambaala maama nekyerebonekyera abaana bonna abakuza bulungi bonna bampisa embooko z'abalya abazadde mwenna abali wano tukope maama ono embooko z'abalya bakuze n'eddiini abana bakuze n'empisa webala omwana omulungi omwana omubi avunya nnyina omwana omulungi asanyusa abamulaba asanyusa abamulaba tina webale kwagala maama waffe ate naffe webale kutwagala ekyabasuka tuleesanyo lingi nnyo webale kwagala abantu webale kuyamba abantu tuli basanyufu nnyo webale nnyo kajjira wano tetunaba kuwulira ku kigambo ky'amaama kale tumuwulire amiina olaba atansira kabonero ka musalamu kubyeko mu ngalo ba Uganda wetadde enkingi egiwaniridde okutuuka mu nsi yonna nga Katonda bwe yagikola mbeebaliza ddala obutasosola bantu bazze mu luggya lwa taata waffe ne maama waffe abatussa mu nsi abooluganda mbeebaliza ddala neebaza ekika ekyekereziya abaana bagole ba Yezu abavudde embuya abavudde Masaka abavudde eyo Nakasongola oba ggulu mbeebaza nnyo bannange mbeebaza nnyo baana baffe mbeebaza nnyo bagole ba Yezu okubeera nga mulina okwagala kwe mwagala olujja luno mwebale nnyo bannyabo mwebalire ddala neebaza nnyo ebirowoozo byammwe ebyomusiga mu Goleti
nebaza okuteesa okulungi kumuteesa neggoleti omukama yongera okubagabirira okubaliisa n'okubanywesa okubajjanjaba n'okubalabirira ayongere okubeeranga nammwe ennaku zonna yesu kristo atalekerera olaba yabeeranga ne mu nsi nyolingobya nga bagenda omusiba ne bamusiba mu kukomera ngobya nga ne yesu muno bamukima mwekereziya erubaga yesu namunona tabeerenako namussa muno n'agenda mu kukomera bamunona mu lujja lwe bakututumya embuga mugende nze nzija mu mmotoka yange najjayo emmotoka ye ne yesu we ne yeetwala mu kukomera emmengo bamuyingiza ekkukomera omukulu w'amakomera bwajja okulamula abasibe mwenna mufulume babalabe mu nsi nyolingobya yafuluma ebweru omukulu w'amakomera n'agamba nti ate omunene mwamulese mutya mwano kiki mwamuleetedde wano mwamulese kukola ki wano nti bamututumye yabagamba mumutemangu addeyo mu nsi nyolingobya n'afuluma n'agenda yabeera nga mukomera ng'asaba ssaala abasibe ne bangamba masebo tusabire naffe batute era nkiwabe yasabira bonna museekyo bwe yali mukomera bonna baabata twongere okwesiga katonda mu ssaala banange mukowole ennyongobya abikola ebyewuunyo wadde tanalangibwa waliwo abayisiraamu baali bagenda kulamaga waabwe eri Meka oli yajja wangobya njagala ku sente zagenda kulamaga sinze nga basente gende waani osabe sente yamutuma wagundi oyo ali awo omuguya yali akkirirawo wansi nga bwomulaba olusozi lw'erubaga yagwa ku bbaasa ya sente yadda kumugamba se onoze sente naye zaani wazze okusaba sente ate kikyoyagala ngobya n'abikolera waawo omukyala yali aweerera baana be n'agenda wa mu nsi nyolingobya seeba abaana bange tebakyasoma genda enaggulu osabe yuda attaddeewo yali nanatuuka wa yuda ng'ebbaasa muko akirawo wansi awo nga akirawo enalukolongo yadda sebe sente zino nzireese nzironze naye nanyiza oba n'abazinonya zimu kiki kyoyagala katonda akuwadde genda oweerera abaana basome kwegayirira abooluganda kusaba musabe mukwatenga amaviivi gammwe gano batukambagana amaviivi y'essimu gy'okubira katonda yesu abaawo neesaba katonda engamba mukama abaana bange biwanvu nnyo okuba ne lwenasigala n'abantu abo nzize nnyingizibwa mu buyambi nnyambibweko nga sinze neetwala wabula nga tuyitibwa naye ng'obuyambi bwonna bwonna okuba ne lwenasigala ne bannange wadde n'ekikumi saakikwatayo naye nga byonna mbikwasa oyo ali waggulu okutuuka lwe batuuse we batuuse naye neebaza mukama okubanga ti abaana bange kitaawe bwe yafaawo ng'ali awo mu ddiiro waliwo abaana abalala babiri bazze boogera ku nsonga eyo naye nange nakiwulira oyo naakaba kyagenda kufumbirwa nkya n'omusajja yamufunye edda oyo no obwana agenda buleka busigale nga bonyabonya banne bwago meega nkwebaza nnyo okwagala baganda bo meega wakulira baganda yo baagala nnyo meega omukama akwongera okukulera abo abaana bagenda kubba ano ku kyalo abaana bagenda kubba ku kyalo nye baana bange mbeebaza kubanga temwabba era temubbye nakati nawadde oli talina ssente zitegekeka naye era tabba anoonya akatono kanaalya byonna mbyebaliza eri mukama omukama yongere tutubeeranga okumpi buli akoowola mukama tuyinza mumulekerera baganda bange twesige mukama mu byonna buli ekiba kikuyingiridde nga kikunyigiriza koowola mukama nzijukira gye nasulanga ng'asoma sappulo okuva lwenasanga olubirizi wansi mpaka obudde kukya naye wayitanga ennaku nga 65 ne batugamba muyiteewo mudde ewammwe ebyo byonna mbyebaliza katonda saala twegayirenga nnyo abooluganda mukama atubeerenga kumpi mu byonna bw'omukuba atakwerabira naye nga mbeebaza nnyo 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 okuba nga tubadde ffenna waliwo abavudde eka Mmengo eyo nabo omukama nsaba abagabirire bwe bakutte okutambula okujja wano na byonna bye beetisse mbasabira eri omukama abagabirire era ayongere okubasasula wonna we mujje buli atambudde buli akutte mu nsawo neebaza kyonna kye mumukoledde neebaza byonna bye mungabiridde neebaza okwagala okulungi kwe mundaze omukama ayongere okuba nkuumiranga bulijjo era abeerenga kumpi nammwe ennaku zonna ez'obulamu bwammwe amiina
Saro julide chifu kabonero kikola byake nkokunala kali mu maamo osobola okufukamira ebbanga eryafukamidde badde nyumyamu ne maama ono nagamba singa ye yatudde dda naye mama tugeebaza mama tukwebaza olwa byonna byoyiseemu aye n'ekirala kyembuliddemu nengundi ono nannono enjoga erabika yava ku maama nanno naye bw'atandika okulanya basooke basiibule Alright, tweyanza abalabi baffe abalungi mwenna ababaddeko ku Spark TV nyongero bajjukiza nti Park and Go Tours and Travel Hamida Loft Level 3 Kajans Entebbe Road obasanga ku 07401 36001 oba nobasanga ku 0770 385444 ezo ze namba z'okubako Park and Go Tours and Travel ne babeera nga ate bakulambuza worldwide. Ate nga nyongero bajjukiza nti Hope Shifa omusanga ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57 ziri ku screen bazijjako baziwandiika kwoyitira ne tubanga ate otutuma eri omwagalwawo gw'owulira nti ye muzirawo eyakuterawo eddaala mu bulamu okulaba ng'okimekinga tetusobola kikola ffekka mu nsi twetaagako abantu so abantu abalungi abo betukyalya ne tubasiima tweyanza okutuwa omukisa okubeera abagenyi mu maka gano olunaku olwaleero kyemanyi nti abalabi baffe okumaliriza sheeno balina kye bafunyeemu ekibayigiriza ekibagattako tetukoma ku birabo na kulya mmere naye bafunyeemu ekyokuyiga mwebale nnyo mwebalire ddala nsigadde ndina Kawombe Shifa Hope Spark TV Sunday ssaawa 12:30 tega olabe abatulabira ate oba tulabidde tusobodde kulabira ku Spark TV genda ku simu yo ku YouTube teekamu weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one o subscribing program ogirabire ku simu yo tweyanza nnyo tweyanzeege mami mukama kuume bannange happy new year and bye bye Hope Shifa Nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa